kanisa tiyalutonzi wadde mu ddakiika ezazzeeko nasobodde okufunamu olungubanguba nenvuga emmotoka ne tugenda e Mulago nange gye nafunidde treatment nsaasira ab'ennyumba omukadde w'ekkanisa mwazaalibwa wadde twafuuka baluganda kuba mu Kristo tubeera baluganda era tukola ku nteekateeka ez'okuziika kugenda kubeera okwakulwa kutaano naye nga mbeebaza bannayuganda essala zammwe nkyali mulamu era egguliro lino ndikoze nga ndi mulamu treatment ngifunye sina balala bwenzijjanjabiddwa okujja ku ddwaliro lya gavumenti e Mulago era kyekyanzijjidde nti vuga ng'odda Mulago oluvannyuma lw'amasasi omukulu Balamu Balugahala gwendi naye wano Honorable Mawanda ow'oluganda ono basaaliza n'abalala bangi nnyo lwakuba nti bano be bayimiridde mu kamera n'ennyumba ejjudde wabeeru wajjudde nfunye ku mukisa ogutali gwa bulijjo okulaba nga bateekawo tenti n'obutebe ng'awandibadde olumbe nti nafudde ne babireeta mbiraba ku Mukama bye yantuma okukola tebinnaggwayo singa bibadde biweddeyo nandibadde nagenze naye nkyaliwo so tusaba abalina emitima bwe gityo kubanga mu Uganda sinze gwe basoose okusindirira amasasi n'abalala bangi abalala baalugenda akaawonawo ndowooza kati tubala batono General Katumba Wamala nange ne basa Mukama nti angasse ku abo bawadde second chance sina bigambo bingi byakwogera Mukama bampeera omukisa kujjako muganda wange Balamu ng'alina kyalabye Honorable Mawanda. Twagala kusooka okwebaza Mukama Katonda ayakuwonyeza amasasi omusumba Bugingo. Amawulire gano we gatuuseko ffenna twenyamidde era ku makya ga leero Mukama waffe General Muhoozi atulagidde tujje tuleete obubaka obukusaasira n'enjiri y'omugenzi omukadde w'ekkanisa yafudde nti ali wamu nammwe tijali ali ku mirimu gya gavumenti naye wanaabanga akomyewo agenda kufuba okulaba nti akwegattako ate akusaasidde nnyo ate neyeebaza ne Katonda nti abatemu babadde baagala kutta ggwe naye babadde baagala kulumya ye so ye nga omuntu agamba nti yawonye okulumizibwa omutima omukwano gwe singa yavuddewo nti era anyoleddwa nnyo okufa kwa omukadde w'ekkanisa ali wamu naawe era agamba nti ajja kusigala nga akwagala era yeebazza Mukama okutaasa obulamu bwe byebyo that's it tubanze mwebale kumusabira ndi mulamu ddala era mbasaba mwongere mwongezi ssaala omukadde w'ekkanisa Richard Muhumuza ye Mukama yamuyitiddewo naye nze nadduse mu ddwaliro lya gavumenti ya Mulago ne bampa treatment bulungi ne kakati bakedde kunsindikira abadokita ne banyongera treatment embeera teriimu kyeraliikiriza n'ekimu Katonda ampadde buwi amanya chance Mukama abampeera omukisa atalamira obbakuuma tewabawo kutya tewabawo okweraliikirira kino tujja kiyitamu olw'ekisa kya Katonda zatuyisa ne mu birala Mukama omukisa tewabawo okugamba nti nafudde ndi mulamu oyinza nti kavidiyo kakadde kapya kubanga amasasi gakubiddwa jjo njogedde leero ndi mulamu nzaalozesi Bugingo Mukama omukisa